Kale nkulamusizza mwana wa taata webale nnyo balidde la gwe wenna angoberera nze Eke Master ku lutimbe lwa Eke TV olutimbe gaggadde munnange kofunira waaka ow'ensonga njagala okubeera nga mbakulisa omwaka omukadde mwenna bagwiseemu obulungi Mukama yeebale nawe agwiseemu ng'olina challenges tusabe Mukama at least mu guno omupya ate osobola okubeera nga challenges ezo ozivuunuka. Mbagaliza omwaka omujja ogw'emikisa ogw'emirembe ogw'obulamu n'ekisa kya Katonda. N'obwombefu nja kusaba video eno sooka ogimpere ekigalo bw'otyo omupya subscribinga okonene kade tusobole okubeera nga tutambula ffenna. Video gye ntandise nayo nga lumu omwaka guno mukwano gwange nkusaba ogiwulize n'obuwombeefu ate nkusaba bw'omala okugiwuliza video eno onterewo comment kubanga video eno ekyamazima ababadde mu nkuuka mu Lubiri Emmengo mwalabe Ssabasajja kabaka Mutebi owookubiri obudde bwe yajjiddemu engeri gye yazzeemu n'engeri gye yabadde afaanana. Ne bw'oba tewagenze mu Lubiri mu nkuuka nga wasobodde okubeera ku TV yo oba ku Eke TV nkakasa Ssabasajja wamulabyeko kuba yalabikidde Obuganda yasiimye najja mu nkuuka. Naye ekkiriza obagaana okusinziira ku Ssabasajja kabaka gwe tumanyi enfaanana ye gy'afaananamu endabika gy'alabikamu enjogera gy'ayogera ekyamazima ono yafuuka. Osobola okukkiriziganya nange oba obutakkiriziganya nange okusinziira ku nfaanana gye yabadde afaanana. Ssabasajja yayambalanga ekkooti ng'olaba emufiitinga bulungi era ng'emugyako bulungi, naye yabadde mu kkooti ng'olabira ddala ekkooti ekyamazima mukovvu. Katikkiro Charles Peter Mayiga yavaayo n'atugamba nti Ssabasajja alina obulwadde obwa allergy naye nga allergy ono ava ku bimuli. Kale awo buli muntu yeebuuza Ssabasajja yasaawa ebimuli by'omu compound, yasaawa ebimuli bya waka, yabifukirira oba yabirabirira? Ekyo netukirekawo kubanga omukulu waba ayogedde tosobola kubeera nga osoggola nnyo. Naye ekyamazima njagala okutwala omukisa guno okubeera nga mbagamba nti ekirungi Ssabasajja alabiseeko gwe wenna atabadde ku mukutu, atabadde ku TV, atabadde mu nkuuka, Ssabasajja kabaka yalabikiddeko eri Obuganda. Wabula ng'ekyamazima si y'oli gwe twali tumanyi, weewaawo ate era kati alinawo ku njawulo okusinga bwe yali emabegako omwaka oguwedde. Essaawa zino alinawo ku njawulo kye tuyita improvement. Olaba nga kati wanjawulo agenda alinga atereera oba alinga agezaako okukomawo, naye nga bw'oba omutunuulidde n'entambula gye yabadde atambulamu olaba nti amaanyi tegannaba kubeera nga gakomawo. Kale tusaba bwe kikwatako yenna, bwe kiba nga Ssabasajja kyetaaga mutwala Bulaaya bamuzzeeyo asobole okubeera nga atereerera ddala kubanga tumwagala nga mulamu. Y'ensonga lwaki tugamba nti awangaale, naye nga kyabadde kya ssanyu nnyo, kya mukisa nnyo, era emizira gy'avuze ekyamazima yalabiseeko era n'atambula bulungi era n'atuula bulungi mu ntebe ye, wadde ku luno yabadde aggaddewo bulungi nnyo ne shades wano maaso nga nzirugavu. Yabadde ne maama Nnaabagereka ababalabye mwabalabye, naye njagala ontere mu komenti mukwano gwange gwe wenna eyasobodde okubeera nga wafunye omukisa ogukuba eky'omulubaale oba ogukuba emmunyeyo ku Ssabasajja kabaka. Gumbuulire olaba ng'embeera ya
kabaka waffe eryetyo okusinziira ku ggwe kyolaba, kuba kati tekiriiko kugamba nti kya nkukutu, tekiriiko kugamba nti oba kya mu kisenge, si kugamba nti oba kya mu kitanda. Kabaka ffenna twamulabye, naye ggwe olina view ki nga ggwe okusinziira ku bwamulabye Ssaabasajja? Entunula ye, sayizi gye yabaddemu, enjogera ye, endabika ye, n'entambula gye yabadde atambulamu okutuuka wali we yabadde agenda okutuula, ggwe ku ggwe nga ggwe olaba nga kiki? Kyenjagala kyensinga okubeera nga neetaagamu gwe ensonga kinakugambye nti nkusaba vidiyo eno ogiwulirize tugende ffenna mpola mpola nga situpakuka. Kiki kifaananyi ki kye walabye ky'oyinza okuddayo n'onyumiza omulala ng'oli akubuuziza nti ova mu nkuuka, Ssaabasajja omulabyeko afaanana atya? Kifaananyi ki ky'oyinza omutera mu komenti, oba ky'oyinza okumutuulira n'omugamba nti okusinziira ku Ssaabasajja gwe tumanyi? Kubanga ekyamazima omuntu ne bw'aba agenda akula mu myaka, ng'ava mu myaka gye egy'obuvubuka nga yeeyongedde okkulira ddala ddala, era tekitegeeza nti akyuka, kubanga abantu tubalabye abadde abatono ne bajja ne bagejja then ne bakula, naye ate bwe bakula tebakogga era tebatandika kubeera nga bafaanana mufaanana etali yaabwe. Kati gwe njagala ombuulire kino kireetebwa Ssaabasajja kubeera nga emyaka gigenze gye muyitako, ekyamazima obulwadde bwa allergy bukyamulimu, oba ggwe okusinziira ku ggwe ku ndaba gy'omulabyemu awona oba yawona? Kubanga byonna bisoboka, kisinziira ku ggwe alabye na ndaba gy'olabyemu na ki ky'olabye. Gwe nga gwe yabadde ku TV BBS, gwe nga gwe eyabadde ku channel yaffe AKTV, gwe nga gwe eyabadde mu Lubiri Emmengo, kiki kye walabye? Okusinziira ku ggwe Ssaabasajja olaba ddala ddala embeera ye eri etya? N'obwombefu nja kusaba vidiyo eno ogimpeera ekigalo ate omupya subscribinga, bw'otyo okone ne kade buli waka gotteekayo wano abeere nga takusuba, kubanga waaka tumala kubeera nga tumwekenneenya, oluvannyuma tubeera nga tusobola okubeera nga tumugabanako naawe abeera ku AKTV. Njagala okutwala omukisa guno okuddamu okwagaliza omwaka omujja ogw'emirembe, Mukama agukuwemu essanyu, ky'osinga okwagala, kyonna kyonna kye wali olowoozezaako ng'okyagala. Tusaba Katonda mu mwaka guno omupya aggulewo enzigi asobole okubeera nga munnange akikutuusaako. Nze Ekemasa ku ttimbe gaggadula AKTV. I sign out for now. Tukwatagane mu mwaka addako. Bye bye.